Buli muntu eri abaddeko n'omulwadde e Mulago ku ddwaliro ekkulu ery'e Mulago ekizimbe ekyo kyolaba essaawa zino ng'omulwadde oyo badde naye omwaka gumu 2-3 emabega. Ekizimbe ekyo kyolaba ku screen mukwano gwange ekya First Pharmacy nkakasa bulungi okimanyi. Bw'obanga tokomye kubanga okimanyi bumanya, abasawo baali bakusindiseyoko okubeera nga ogulayoko eddagala osobola okulireeta balikube omulwaddewo. Kati nno ekizimbe kino ekya First Pharmacy bwe tutuukidde olunaku lwange nakusomeza 27 Maayo mwaka 2026 waliwo ababadde batandise okubibungeesa n'okubizunza okubyetoolooza wonna nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'atowa order okubeera nti ekizimbe kino we kitudde land title esazibwamu era mbu kimenyebwe kijjibwewo ekizimbe kya First Pharmacy. Wabula njagala okutegeeza nti ababadde batambuza bino mukwano gwange just babadde batambuza bigambo byambu era byonna bye babadde batambuza babadde tebabiinaako mutwe n'amagulu. Kati nga YouTube channel yagaliwo bwe tutabuukirabuukira nsonga tugenda mu maaso n'okusooka okutuula okuzeekenneenya tusobola okuba nga tukuleeta information mu bujjuvu bwayo. Mukwano gwange ekizimbe kya First Pharmacy tekigenda kumenyebwa olw'ensonga ze ngenda okukubuulira mu maaso awo, wabula ekizimbe ekiri mu katu k'okubeera nga kimenyebwa era nalyo ddwaliro oba giyite pharmacy emanyiddwa nga Get Well Pharmacy eno nga nayo esangibwa Mulago era nga His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ye yatoye order ekizimbe kino we kiri land title yawo esazibwemu. Kati nno nga tetunnaba kubanga tutuuka ku bino, omukulu muna NUP kansala amanyiddwa nga Honorable James Mubiru abadde nga awandiika entakera era nga awandiikira IGG oba nga awandiikira kalisoliiso wa gavumenti ng'amusaba batunuulire obubbi bw'ettaka obuli mu kugenda mu maaso ku ddwaliro ly'e Mulago awo ettundutundu ly'eddwaliro oba ly'ettaka ly'eddwaliro we libaddeko abasajja abawanvu n'abampi ababadde nga nti bakola olukwesikwesi okulaba nga batwala ettaka lino. In fact ebbaluwa eyo gy'olaba yawandiikibwa mwaka gw'edde ogwa 2025 Honorable Mubiru James. Ebbaluwa eno we yali agiweereza kalisoliiso wa gavumenti yalaga nti yali awandiise n'ebbaluwa ez'enjawulo wabula nga buli kadde baalinga tebamuddamu. Okono yakopingirako Lord Mayor n'akopingirako atwala Kampala Executive Director n'abalala. Kati nno tubadde tulyawo ebbaluwa okuva mu State House negera maaso n'okuba nga esafeesinga olunaku olwaleero. Ebbaluwa eno eri dated ng'ennaku z'omwezi 2 April 2026 oba kati ewezezza omwezi mulambirira. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni ng'agiweereza Honorable Judith Nabakooba by then eyabadde Minister wa Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Mu bankaluwa eno President Yoweri Kaguta Museveni we yayogerera ku ttaka liri ettaka erituddeko pharmacy ya Get Well Pharmacy so se ya First Pharmacy era bw'obanga ogenda e Mulago kyemmanyi osobola okuba nga omanyiwo. Mu bankaluwa eno yawandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni ayogera ku kwemulugunya okwavudde ewa Dr. Charles Lugero olw'okubeera nti waliwo ettaka abasajja lye baatwala ne bazimbako ekizimbe okuli ne Get Well Pharmacy wabula nga lino litudde ne mu lyandibadde ekkubo eryandibadde ng'ekkubo eritwala abantu ku facility eteekebwateekebwa okubanga ezimbibwa facility ey'okujjanjaba abalwadde b'emitima. Dr. Charles Lugero is putting up a 100-bed heart hospital in Mulago on land comprising Block 5, Plot 1371 Kibuga. When he met me some time back, he complained about encroachment on part of his land and an illegal structure belonging to one Brian Segawa that was being constructed on a plot belonging to Mulago Hospital.
I tasked my staff to follow up on the matter and advise me accordingly. I have been informed that the plot in dispute belongs to Mulago Hospital and was preserved as an access road for plots behind it, including the one owned by Dr. Lugero. However, Mulago Hospital negligently left Brian Segawa to settle on it and put up structures, hence his equitable claim as a kibanja holder. By the way, nga tetunnagenda eyo banka lawyer President Museveni gye bategezaako okusomera eddwaliro lino oba pharmacy ya First Pharmacy, ensonga lwaki yo tebiriimu bino newankubadde bangi babadde babyogerako. First Pharmacy eyo gy'olaba yo yafuna olukusa okubeera waawo era yafuna lease okuva mu gye bayita Midwives Association. Kati Get Well Pharmacy eno kigambibwa nti ettaka wazimbiddwa omukulu amanyiddwa nga Brian Segawa yali emabega waakyo kyonna. Kati President Yoweri Kaguta Museveni mu kuwandiika ebbaluwa agamba nti eddwaliro lya Mulago lyalagajjalira ettaka lyalyo, ettaka ne lituuka okuba nga lizimbibwako abantu ng'eddwaliro teriina kye ligenze maaso nakubanga likolawo, wabula ng'ate kino kyakugenda maaso n'okubanga kikosa gavumenti wamu ne ssente z'omuwa omusolo, olw'ensonga nti ekiseera ky'okujja bagambe nti kati bajjewo eno Get Well Pharmacy n'ebizimbiddwawo byonna gavumenti ebeera yakubanga eyiwamu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente, ng'ate kuliko n'omuntu eyateekamu ssente z'okuba ng'ateekawo bino byonna. Kati ekibuuzo kiri nti KCC yakkiriza etya abantu bano okubanga bazimba ku ttaka ly'eddwaliro? Ojja kujjukira ettaka lya Mulago Hospital oba eddwaliro lya Mulago, ettaka kwe litudde it is public land. Ettaka lino liwo owuningibwa eddwaliro lya Mulago ate era wamu ne gavumenti y'eggwanga lino. Kati kitegeezebwa tewali muntu abakkirizibwa kwesenza ku ttaka eryo yadde okubaako ekintu n'ekimu ekiri mu kuzimbibwa. Kati nno mu bimu ku byawandikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni yatandise okuba ng'abuuza kajjojijjoji w'ebibuuzo abamu ku bakulu abatwala lands tikijja kitya omukulu oli okuba ng'alina empapula. By copy of this letter, I also direct the Inspector General Police to work with Kampala Capital City Authority to oversee the process of creating an access road to the hospital as compensation for the alleged Chibanja owner is being handled. In any case, why did KCCA approve the building plans of Dr. Lugero when it was clear that the access road was blocked? Kati KCCA bajibuuza ebibuuzo bingi. Ekkiriza etyo ly'okuzimba ku ttaka eriri mu line oba eriri ku side ya government ate nga ttaka lya ddwaliro ate era mukadde ke kamubakkiriza batya ne Dr. Lugero okumuwa empapula asobole okuba nga atandika enteekateeka y'okuzimba nga tewaliwo access road. Olw'ensonga Get Well Pharmacy eri mu kkubo oba eri mu kyewandiise access road egattaganya ne poloti zonna ezirinaanye wamu ne ebizimbe birina okuba nga bituukibwako mu sayidi awo. So njagala okugamba nti First Pharmacy tebagenda kugimenya. Kati Get Well Pharmacy yeri mu katu so si First Pharmacy. First Pharmacy nayo oyinza okugamba lwaki eri awo. First Pharmacy eyo nkugambye yalizinga okuva ku Midwives Association era aweri eriwo ku liizi ekitegeeza nayo liizi yaayo bweggwako mumanyi bulungi kiki ekitegeeza liizi okuggwako. Kati nga tuvudde ku bya Get Well Pharmacy wamu ne First Pharmacy, mukwano gwange Honorable Justin Nameere olwawulidde nti aweereddwa obwa minisita yabuusebuuse wabula n'aweereza obubaka obukambwe ennyo nnyini ddala eri abo bonna bagenda okuba nga atwala n'abasuubira okuba nga basala mu kkubo lye. Omuntu yenna alowooza nti ogenda kukwata paalishi modo mu kifo ky'omuwa abawejjere be baleetera ssente ezo gw'oteekemu baŋŋanda zo. Nsaba osoma akapande nti minisita wa local government state ye Nameere tujja kuyoola, tetugenda kwegayirira bantu kutegeera. Ye Honorable Justin Nameere eyaweereddwa ekifo ky'obwa minisita
mu lulonda olupya President Yoweri Kaguta Museveni lwe yakoze. Kati mu kaddakika mu Honorable Nobert Mao ekifo ky'obwa Justice Minister oba Minister for Justice ekyo yakisigazza era akyakiina mu ttaano. Kati nono bwe yabadde ayogerako n'abamawulire ebyobwa minisita tubitadde ebbali yagambye nti Honorable Anita Among oyo n'ekifo ky'obwa Vice Chairperson ekifo ky'obwa Vice Chairperson female national ku NRM nakyo kyandimaliriza nga kimufudde watabeere kuweerwa yadde. Ekibonerezo eky'ebyobufuzi ekyo kumufulumya ofisi y'obwa speaker ekyo kibonerezo kyawedde. Pozi ekibiina ki NRM kijja kutunuulira code of conduct yakyo olwo basalewo oba asaanidde okubeera omumyuka wa chairman w'ekibiina owokubiri kubanga NRM naye ina code of conduct. Kati engeri gye nalabye nga tebamuyita oba ye yasalawo obutagenda nawe kennyini osobola okwekuba mu kifuba n'ogamba nti kandekulire. Saawa yonna omuntu osobola okuddaabiriza omwoyo wakati ng'ebibuuzo bikyebuuzibwa oba ddala Honorable Anita Among anaavaayo n'agenda maaso n'okuba nga alekulira ekifo kyaliko mu NRM ekya National Vice Chairperson female. Honorable Nobert Mao agamba nti okugenda kwa Anita Among bangi tebandigenda maaso nakubanga beeyibaala yandibanga bw'anaaba afuluma bangi abagenda okgenda naye olw'ensonga network ebadde nnene nnyo ey'ebikolwa ebibadde bigenda mu maaso. Ye kennyini ayinza okusalawo n'abaako kyakola naye sikiwa nti ajja genda yekka kubanga network ebaddewo. Lazima network ebaddewo. Kati ekyamateeka DPP yagenda okusalawo oba obujulizi buwera wamaliriza fayiro ze nga tuvudde mu bino ebyokumwanika ekyo kyo kyawedde naye ng'ovudde mu kwanika omuntu oteeka okutegeera oba obujulizi buwera. Buba buwera nga bamutwala mu kkooti ng'atandika kwewozaako. Bigambo bya Honorable Nobert Mao. But mukadeke kamunga Anita Among akyagenda maaso okubanga atudde ku kyokya. Bangi babadde batunuulidde nnyo munywanyi we Honorable Thomas Tayebwa. Wabula ono ye yabuuse musanda era Dunda yabadde ku side ye era olwamaliriza okubanga alayira ku bwa deputy speaker. Yavuddeyo n'agamba ababaka banne nti bannange temulowooza nti nze ndi ATM mulekerawo okujjanga ne munsabiriza ssente olutatadde mmwe temwalaba ebizibu byaguddewo mwagala kundeetera bizibu birala. Don't look at a speaker as a moving ATM. I want to be honest, because I had feared coming to office. You come to office, members have already surrounded you. If I don't have 10 million, 20 million, I don't enter office. I hide from you. Each one of us will receive salary. Okay? I think let us really not behave as if others no, let us all share our poverty, money together, cover together. Thomas Tayebwa yagasseko nti mu parliament ewedde ne ku byebyo ebyatuuse ku munywanyi we akakasa nti yayigiddemu amasomo ag'enjawulo era we yabadde ayogera yakyogeddeko nti okuva ku masomo g'enjize nkyogeddeko era ne ngabanakoko ne munnange olwo nno ng'ayogera ku speaker
Honorable Oboth eyakabufuna gye buvuddeko mukadde ke kamu Honorable Thomas Tayebwa agamba nti ababaka baleme musa ku pressure naddala pressure ey'ebyensimbi era balekerawo mukolaakolako olukwano okusobola okubanga bajjanga mu yafisi ye ne babaako ke basaba n'abawa n'agamba leka at bazimbe buzimbi system enaabayamba bonna okubanga bafunamu era nga bafunira wamu so si bintu byakwekwenya kubanga agamba bino bisobola n'okubanga bimuzaalira akabasa akasinga ku kabaddewo. Financial pressure on your presiding officers, I request you bear with us. You bear with us so that we can now, instead of only those who can access me being the ones to benefit, we would rather have a system where which is very clear on how each one of you can benefit, whatever small it might be. You don't need it first come and beg me to be my friend. No, it should be through a well-defined system. I think that will help all of us, really, to be objective, to be clear, not to look at this one as having, this one more kind, this one what? No. But all of us as respectful and legislators. So we've learned, I'm saying all this because I've shared with my senior from the lessons I've learned. These are lessons. That's the advantage of institutional memory. Ye Honorable Thomas Tayebwa bwe yabadde yeekubira omulanga eri babaka banne nga bagamba bannange nze temuntwala nga ATM muuyo muyingira mu ofisi yange ono n'agamba mpaayo bukadde 5 oli n'agamba mpaayo bukadde 10. In fact yagambye n'okugamba nti abadde nga kugenda ku mikolo gy'ababaka banne n'abalekerayo miliyoni 10 miliyoni 5 wabula kyamwewunyisiza abamu okugamba nti nno abadde musajja mukono gamu era nti abadde musajja mufuta era n'amaliriza nga bano abeewuunya wabula agamba kino ekisanja ku luno ebintu tebigenda kubeera nga bwe bibadde luli. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribing bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.